obusiraamu tebutukkiriza kumala gasala njala, kumala gasala nviirizo n'osuulaawo. bwe ziba zigendedde mu zaabano bakinyooze nnyingi, kizibu okwawulamu ezo Shuaibu. naye Shuaibu okumanya nti ani ava okusalira awo nti Shuaibu zikuŋŋaanye afuna woogira ki wosuula awo awalungi aweekusifu, kubanga omubaka mwe baamulogera n'awangaala awakaawe mu nju ye, mbeera yamukaluubirira ng'alaba buli ssaawa alaba mukyala we aye tamulabawo, nga tasobola kwegatta na mukyala we, amulaba ate nga taliiwo, aba yeebase ekiro nga Allah alabye obulamu bumukaluubiridde, tiyeebaka ayina ebintu byafuna bingi, kokusindika Jibril najja waali ne malayika eyokubiri gye yamusindikirako. Jibril n'atuula oludda lw'omutwe, malayika eyokubiri n'etuula ku ludda lw'ebigere. Jibril n'agamba munne ti innahu rajulun mashurun, musajja ono bamuloze. munne n'amubuuza nti waman saharahu, ani amuloze? N'amugamba nti Lubaida ibn Asam, omusajja amuloze bamuyita Lubaida. N'amubuuza amulogedde mu ki? N'amugamba fil mishta, amulogedde mu nviiri ezisigala mu kisanirizo. N'amugamba azimulogeddemu atya? Kyazitadde wansi w'oluzzi kwakoledde eddagala lye n'assaako ejjinja. Mukama waffe yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo, mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze mukwano gwo John the Preacher ntuuse nateera n'omulamwa gwaffe ogw'olunaku lwaleero. Buli weekend bwe tunabanga tetubaleetedde ow'obujulizi tujja kubaleeteranga ebifa mu muzikiti. Olwaleero tuli ku muzikiti ogw'e Kawempe ng'akulembedde Juma si mulala yenna nga ye Sheikh Yahya Ramadhan Mwanje. Abadde asomesa ku kyafaayo ekya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'akulaga engeri gye baamuloga eddogo ne limukwata okuyita mu nviiri. Bassebo ne bannyabo bwe tusoma mu hadisi eya Buhari volume ey'okuna ekitabo ekya 5 hadisi namba 409 kitulaga nti baaloga Nabi Muhammad. Oli yamuloga n'akwata enviiri n'azisiba ku kifundikwa n'agenda azisuula mu mugga n'aziteeka mu mugga. Hadisi egenda maaso n'etulaga nti ekikolwa kino ekyakolebwa ku Muhammad kyali kyamutawaana nnyo, kubanga yatuuka ekiseera n'aba nga abeerawo ng'oyinza okulowooza alina omukazi naye nga tali naye. Sheeka mumuwulidde nga naye abisomesa. Kati bulijjo kino kye tubagamba mikwano gyaffe Abasiraamu nti nga temunaba kuyingira mu Bayibuli kugirumba, nga temunalumba Bukristaayo. Abakristaayo tuli wala nnyo. Abakristaayo Katonda yatuwa ekyengera. Abakristaayo Katonda yatuwa omukisa ogw'enjawulo nti ffe Yesu Kristo ono gwe tukkiriza era gwe tugoberera teri ddogo lyali limukutte. Ne bannabbi ba Bayibuli bonna okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulirwa teri yali alogeddwako eddogo ne limukwata. Ate oba n'abatume obutume abaagenda ne Yesu, abaagoberera Yesu, abaaweereza Yesu, teriiyo yali alogeddwa eddogo ne limukwata. Lwaki? Bayibuli yesomesa mu kitabo kya Zabbuli essuula y'ekikumi-mu-ennya olunyiriri olwokuna, 14 olunyiriri lwakuna wandiika bulungi. Bayibuli yegamba Katonda waffe afuula bamalayika empewo n'afuula abaweereza be ennimi ez'omuliro. Omuntu gw'olaba ng'akkiriza Yesu Kristo ng'atambulira mu butuukirivu, ng'asoma ekigambo kya Katonda, ng'asaba, ng'akola ng'okuteesa kwa Mukama bwe kuli, abange gw'omulaba mu maaso g'obuntu nga mufaanagana, naye Bayibuli yegamba nti ye eggulu bwe limulaba liraba muliro mwereere, tosobola kumuloga eddogo ne limukwata. Kati njagala olowooze Musiraamu gwampuliriza, bw'abanga nabbi yennyini gw'ogoberera gw'okkiririzaamu era gw'otoola shahada mu linnya lye nga baasobola okumuloga eddogo ne limukwata, ne lituuka ekiseera nga
alogootana ng'ali n'omukazi ng'abantu bwe bayita ku nnyumba ye bawulira ng'omuntu eyeegatta n'omukazi naye nga tali. Kati ate olwo ggwe maamuuma, kati ate olwo ggwe muganda waffe ateeka amazzi mu kadomola abantu bagende basaale bafune wuzu, gwe tolaba nti bwe linaakwata ku ggwe lijja kukuyitamu ng'akambe bwe kayita mu muzigo, ligenda kuyitamu ng'akambe bwe kayita mu muzigo. Kiki kye weetaaga? Weetaaga okulokoka, weetaaga Yesu mu bulamu bwo. Va mu malala, va mu ebyo bye mubeeramu, va mu ebyo bye mugamba nze seetaaga kulokoka, seetaaga kulokoka. Okwetaaga lwakubanga tomanyi. Ekyo kitegedde. Kaakati waliwo ebintu bye neewuunya Nabbi Muhammad bye yasomesa. Nabbi Muhammad bye yasomesa kati kubanga hadiisi egamba nti eddogo lino we lyamukwatira kye kiseera Qur'ani we yali ekkira. Kati nina ebintu bye nsoma wano ne neewuunya ne nga naye tekibanga bino ebintu omusajja ono Nabbi Muhammad ow'Obusiraamu yabyogera aliko eddogo. Kiriwo ekisooka bwe tusoma mu Bukhari volume ey'okuna ekitabo ekya 5 hadiisi namba 516 Nabbi Muhammad yasomesa n'agamba nti sitaani ekiro yeebaka mu nnyindo z'Abasiraamu bw'ajja ne yeebaka mu nnyindo zaabwe y'ensonga lwaki bwe bukya ku makya baba bateekwa okunaaba mu nnyindo emirundi 3 kubanga aba yafuseemu. Kati gwe Musiraamu oli eyo naye ye sitaani Muhammad asomesa nti sitaani yakufuula kiyigo bwe yeebaka ekiro ng'afuka mu nnyindo zo kyova ozuukuka ku makya n'onaaba emirundi 3 mu nnyindo. So ng'ate Nabbi Muhammad yagenda okujja nga Pawulo yasomesa dda mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essula ey'omukaaga oluyi lwa 19 mpaka ku 20 n'agamba nti ffe tuli yeekaalu ya Katonda, Omwoyo Omutukuvu atuula mu ffe. Ffe bassebo ne bannyaba Abakristaayo be mulaba be mujerega eyo be mulaba nga ekitalina mugaso, ffe Abakristaayo tetutuulwamu mizimu, ffe Abakristaayo tutuulwamu Omwoyo Omutukuvu. Omukristaayo ne bw'oba nga gw'omugulira emmere gw'omuyamba munnange enjawulo gy'alina naawe yeeno nti ye Omwoyo Omutukuvu yatula mu bulamu bwe tatuulwamu mizimu. Omubiri gwe si yeekaalu ya mizimu, omubiri gwe yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu. Ekyo ndowooza okitegedde. Ekyokubiri najja asomesa mu surati Hudu ebeera ya 11 aya ya 42 mpaka 43 n'asomesa ekintu kye neewuunya ne leero nkibuuziza abantu bangi kikyabalemye okuddamu kubanga yasomesa nti amataba bwe gaabeerawo Nuuwa n'abaana be ne bayingira mu mataba ng'omwana omu n'agaana okuyingira n'agenda afiira mu mataba. Ekyo nzize nkibuuza Abasiraamu bonna we tubeera ne mbabuuza nti abange mumbuulire mwana wa Nuuwa ki yafiira mu mataba? Kubanga bwe tusoma Bayibuli mu Lubereberye essuula ey'omwenda olunyiriri bassebo ne bannyabo olw'18 okukka wansi, Bayibuli etulaga bulungi nti Nuuwa yalina abaana 3, omu nga bamuyita Seemu, owokubiri bamuyita Kaamu, omulala nga bamuyita Yafeesi. Abaana abo 3 balina bakyala baabwe 3, buli mwana yalina omukyala omu. Ekyo nakyo kikulu. Gwe muyita nabbi wammwe yalina omukyala omu Nuuwa nga n'abaana be nabo balina omukyala omu. Kati be bantu 8 Bayibuli beeraga abayingira mu lyato era ne bawona amataba. Teri mwana wa Nuuwa n'omu yafa. Kati kino Muhammad akisomesa ndowooza ng'eddogo likyamukutte. Bwe kiba nga si bwe kityo mutubuulire mwana wa Nuuwa kiba muyitaani eyafiira mu mataba. Mikwano gyange njagala kubategeeza nti wakyaliwo omukisa ogw'okudduka n'oyingira mu bulokozi, n'oyingira mu maanyi agagenda okutaasa, n'ova mu bintu by'okuwakanira ebintu by'otamanyi. Ekintu kino omusajja ono yakisomesa naye nga si kintu kituufu bw'obanga oyagala kulokoka. Ddamu ebigambo bino wamu nange gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo ne nzikiriza nga ge mazima era ndokose. Sonyiwa ebikolwa byange byonna ebitali bya butuukirivu. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa gawandiike mu kitabo eky'obulamu. Nkwebazizza nnyo Yesu olw'okunjagala n'ondokola. Mpa amaanyi mpangule Setaani n'ebikolwa bye mu linnya lya Yesu. Bwazzeemu ebigambo ebyo leero omaze okulokoka. Nsindikira ka message ku 0702 14 39 65. 0702 14 39 65. Emirembe gisinga okutegeerwa gibeere naawe. Nkwagaliza obulamu obulungi obutali mu kutawaanyizibwa mizimu mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.